Ya usiku mmechoka. Amanya Ismail Mubiru mankulembera ekibiina bakiyita Fuba Tukole Workers Vendors Association ekyabatembeeyi. Ebigambo byange ku kiriwo olwaleero tukubira gavumenti omulanga tinaabatembeeyi bantu ng'abantu abalala mu Uganda muno. Ne twewuunyisa abatakisi mubafuddeko mubadde n'obuyambi, ababodaboda mubadde, ne waliwo n'abakyala bano banneekolera gyange nabo mwabawa obuyambi. Neffe abatembeeyi twasalawo tusuubule emaali yaffe tetubba. Naye ffe bantutegedde tukoleremu tetubiraba era mutusuubiza ebbanga ddene tewali. Kati ffe abatembeeyi mwagala tuddewa tuganye okwenyiga mu bubbi, tuganye okukola mukya, tusalawo tuteeketeeke naffe ng'abantu. Ne gavumenti erina okututeekerateekera nga ffe abatembeeyi mu Uganda, kuba baaterawo obusaffe ate bagenda gimenya bazimbewo akatale. Owino gye bakusindika, owino yajjula, Wandegeya wajjula. Kati nga gavumenti teekerateekera abantu bo okubanga nabo bayita mu nsonga eno, kubanga enesaawa gye muliwo banawolo abazzeeyo bavudde mu butale, abavudde bazzeeyo, neffe abatembeeyi twasigaddewo nga bulijjo tetulina gye tulaga. Naye nkubiriza bannange musooke mugumiikirizeemu mpola mpola, enkola yaffe mugimanyi, tujja kudda mpola okulaba nga tukola. Erinnya n'eddoboozi yenze Malo Sulaiman Ssaabavenda mulima mayuuni. So sijja kwawukanako ne munnange abadde ku mpewo essaawa zino mu kamera, Mwami Isma Mubiru. Abo twali tulina ebibiina nga bingi bya njawulo muffe ba street vendors and hawkers. Naye twajja tutuula ne tumanya kye twagala, yensonga lwaki olwali tukwatagana, era yensonga lwaki ffenna twogeza eddoboozi limu. Mu butuufu embeera eno etutuuseeko twali badde nti nno tugivumbira, naye ate era ebadde erina okukola ki okuba naffe ekibuga kyaffe tukyagala nga kitunula nga kati essaawa eno bwe kikola ki bwe kitunula. Naye mpozi gavumenti kyenjikubiriza oba kyenjisaba kyerina okumanya nti mu butuufu ba street vendor and hawkers abatuufu bakola ki bwe bali naffe banno bannaffe abadde baleeta ebintu ebitanda emidaala egitategeerekeka, abo badde basiba n'amakubo, naffe tubadde tumanyi gye bakola ki gye bava. Mu butuufu bw'ekyo embeera eno naffe tugisanyukira, naye tusaba ebintu bino bye tuzze tukanyangako wammanga okuva mu ofiisi ya ED eya minisita Kyofa Togabye and minisita wa Kampala Ajati Misa Nabbengo Kabanda wadde taliimu mu ggwanga, naye bino byonna bye tukola tumanyi nti abulira tuzze tutambulira wamu paka okulaba nga embeera eno ekola ki ebaawo mu bulungi si mu bubi. Era tukyali bagonvu, era tukyasobola tukakisa tukyatambulira wamu paka ne tunaatuuka mu byonna bye twasuubizibwa, okugeza nga Sunday market tusaba ekolerewo mbagirawo. Besawalira abavubuka bayimirizibwa ku mirimu gyabwe ng'era embeera bwe mugiraba. Sante tetuyinza baleka bataayi butaayi kuba ffe twalemererwa okubba ne tusalawo tukole wadde tukyali mu mbeera eno. Naye tusaba ogivaamu gavumenti etunuulire abantu bano obungi bwabwe. Sunday market ejje, evening market ejje nga bwe tuzze tubikkaanyaako, ate nga bwe batutegekera ekifo ekituufu we tulina okubeera, kuba naffe amakubo tetwagala gakola ki gabeera ku olwedde tukuze tukaddiye, tulina bannazaala, tulina abaana, ate naffe tusomesa ng'abalala bonna ne bakola ki obasomesa. Mpozi kambawo akantu ak'enjawulo nti waliwo essomero lya Nakivubo Settlement. Essomero eryo liri awo, lirimu balundiramu buno obusolo bw'eggwanga, sijja kwogera direct, naye balundiramu ki mbizi, ebwo obukakafu weebuli. Mbateekamu loogi, abaana tebakyaliwo, ne bwe muba mutunulamu bannamawulire nga muyiseeyo ku ssomero eryo mugenda ditunuulira omukulu amu azimbyewo ebizimbe n'amakubo gonna yagakola ki yagaziba, kuba ne weetuuka waliwo zikonteyina ze na bintu birala. So tubadde tusaba gavumenti ekintu ekyo ekitunuulire let following. Tubadde tusaba nga si tubadde wabula tusaba bwemala okukitegeera obulungi etuteeka awo, kuba naffe ekigendererwa kyaffe tuli ba mu Kampala Central, bino ebyalo ng'omuluka gwa Nakasero 4, Nakasero 2, Nakasero 1 and Kisenyi 1 be bafa abamu ku bakulembeze. Wakati nze ayogera nina abantu abandi emabega bangi nga defense atwala ebyokwerinda ku kyalo Sultani mu Nakasero 4 parish. Kakati abavubuka bano sina ngeri tuje ngenda bakubiriza nga sina kye mbagamba kikola ki kiddako. So ebintu gavumenti tugiwa auction mu bintu ebyo ebeereko kyejjawo, ereke gamba tubana abantu batugamba bugambi nende tubalina kiddako. So ebyokuddako tubirina. So abana ababate bakitunuulidde nga bwe tutunuulira embeera eyinza okusajjukamu. Erinnya n'eddoboozi nsigadde nze Malo Sulaiman Ssaabavenda mulima mayuuni Ssaabasajja Kabaka awangaale. Walina obeerawo change, walina obeerawo structures ze balina okugoberera, kuba abamu wetukolera wetuliira
we are ghetto youths. Ate mu mbeera eno tuli mu Ramadan. Allah atusaasire busaasizi. Twakazayo abaana ku masomero ne bazadde baffe bali balowooza oba ki tetumanyi kiddako. Tusaba busabe. What is going on? Batuyambe. Nze ndi ghetto youth. Nanze era nasoma. Naye bateekawo structures ezigoberera ekiri mu Kampala olwaleero. Tunaalyawa abaana baffe banaabeerawo batya. Tubazizayo ku masomero. Look at that. If you are not reasoning with me, reason with your head. Twasoma n'abazadde baffe balowooza twasoma naye era what is going on ground ekiri e Kampala sa tunajjawa ssente. Kibadde kiriwo wanene mu ggwanga kibadde sikirungi. Abantu bagenda bakwata emyojo abannaabwe ate baloga bannaabwe. Gakuba nti nagambe bakiriminga ekibuga. Kati munamu kuleka muno kasasiro. Muno. Abarege. Tagaya kuddamu kulaba wano kasasiro yenna. Ekibuga kyammwe. Akategedde teri agamba no party mu bikyani. Dogo doguwanika nnyo. Ulembe kwaffe gabayuti alinga amatako. Erinnya Semanda Brian nga ndi vendors oba hawkers ku Nabugabo Street nga nkulembera n'ekibiina kye bayita Street Vendors and Hawkers Uganda. Olunaku olwaleero tuli mu njiike y'amaanyi nnyo olwa KCCA ng'eyambibwako military ne poliisi okuvaayo ne bakyesinga abantu nga tebannababeera na alternative. Twavaayo ffe nga ba Street Vendors and Hawkers ne tuwandiikira President w'abasuubuzi Omwami Kabanda John, ne tuwandiikira Prime Minister Madam Robina Nabbanja, ne tuwandiikira Minister wa Kampala Road Mayor, ne tuwandiikira Mayor Kampala Central nga tubasaba ku nsonga zino wammanga. Kati bannaba kukyesinga bantu babeere na alternative gibabawa. Mu byo twabasaba evening market, ne tubasaba Sunday market, ne tubasaba ne deadline bwe baba bali sibetegefu bongezeeyo. Ebbaluwa bazireceiving bonna nga woziraba ziri received naye ku byonna tekuli kye baali bakozeeko. Olwaleero nvaayo nga nkunga baganda bange ba vendors and ba hawkers okubeera abakakkamu ffe tugenda kola teri yatugobye kuba bekikwatako bonna twabawandiikira tebaali pulayinga era mubanga tono nnyo tugenda kola katulinde kino ekyosi kigwe kya nnaku 2-3 ffe tugenda kola kuba twabalaga enguudo zetwali tusaba. Twabasaba enguudo ezitufevalinga ne tubagamba nti okutandika n'essaawa 10 kisoboka omuntu okubeera nga akola kuba omuntu ne oba omuwadde Sunday market tekitegeeza nti anaalyanga lwa Sunday lwokka. Bano abantu balina famire, balina abaana be baweerera, balina balandiroodi be basasula ewaka gye basula. Tosobola gamba nti mu wiiki anaakolangamu lwa Sunday lwokka abeerewo. Tetuvaayo nga tubagamba nti ffe twasiima nnyo omugagga Miss Kigundu ng'azimbye ku mwala kuli naye nako twali tweyiyizaako bwe yazimba amaduuka n'agasa ku miliyoni 5 ng'ayagala emyezi 5. Ne tugamba nti singa ne gavumenti evaayo ne pulaani negamba nti omwaliriro ogwa waggulu keguleetingire abamu ku ba vendors abasobola okugendayo. Ne tugamba nti General Museveni bwe yali akampeininga abantu bano alina be yawa kapito wa mitwalo 10 mu abalaba ekkololo. Essaawa ya leero tosobola vaayo n'obagoba bugobe. Kitegeeza kapito oyo oba okoze eki oba omusindisa ddemu afe. Ne tuvaayo ne tugamba nti minisita kyofa togabye okugamba nti ogenda kukwata bannayuganda obasibe si ye solution. Solution kwe kubalera obulezi n'obakuŋŋaanya n'obakuza kuba bano ba vendors oba abatembeeyi basuubuzi ate be ba business people abenkya
betwetaaga obeera nga boocupayinga amaduuka gano kuba omuntu ali mu dduuka leero ekyataliriimu naye wajja baawo omuntu omupya gwe tubyudinze aliyingira. N'olw'ensonga eyo tusaba bekikwatako balekerawo n'okukozesa ekigambo bwe tugenda kugoba abatembeeyi oba abavendors. Omuntu gw'ogoba obanga agoba omugwira, just you are chasing them. Muli mubakyefinga naye nga temubalaze alternative gye tuli munoonya. Olwaleero ebiwandiiko byonna mwabifuna, temulina kye mwadresinze, kitegeeza temunnatukesinga. Era nange enkunga abatembeeyi bamanyi gye muli eyo mu bizimbe, mwekwese masito wamazze mulabe, mubeere bagumu, ffe tugenda kukola teri yatugobye.